Gwosobola okulaba video ya Pretty Nicole notaseguwala. Nalaba akatambi nga akwepikira. Ngaga. Omwana ono ensonga y'omwana ono nene Kojja. Olaba atandika okugamba ebintu by'abazadde. Olaba atandika okulowooza nti asobola Kojja Kitonsa ku myaka 14. Kati nze kankubye Pretty Nicole omuzadde amuzaala ogenda kunsonyiwa okukozesa ekigambo kino naye Pretty Nicole malaya omuto upcoming malaya mukaba okozesa ekigambo kinene nnyo kya malaya omuntu yenna faluku ba malaya bangi ku nsi kuno mu Uganda bwa ba malaya bangi omuntu yenna eyebaka n'abantu abasukka ababiri abeera malaya. Ogambye Pretty Nicole aliki? Younger prostitute. Pretty Nicole younger prostitute. Yenjogere nnyangu ensamusamu. Muyinza obba mutemukitegedde walinga bwe ngambye malaya. Pretty Nicole is a younger prostitute. Full stop. Ebintu byakola Faluku olwaleero bwaba mwana wo nga bakuga nti wa myaka 14 okikkiriza osobola okubuusabuusa ng'omuntu amuyise malaya. Kati twekubira muwala wo Pretty Nicole akusanyusa. Byakola omwana wo gw'ozadde ali mu lubuto weegomba abiyige. Ebireese okwonoona abaana bano twalumbagana emitimbagano nga tutegedde ate okufiira ddala kwa Pretty Nicole wali singa twamuwumbawumba ku saga eyasooka ne tubawa ebibonerezo nga biri feya Pretty Nicole yanditeredde. Saga ki bajjukiza? Eno saga simanyi bwe bamukubira ekyanja bamukwata ne boyfriend wa munno bamuka omusajja ne bamuyisaamu awempi mukwano gwe ate gavumenti oba yali gavumenti oba balooya ne kooti mwe ne muvayo ne mulaga nti nno Pretty Nicole ayina kubudaabudibwa. Ensobi weeva kalumanywera yenna yatandikira awo Pretty Nicole okufuuka kino kyali kati yavaawo. Nze nandigambye nti eyamukuba yakola ensobi bati mwandibadde mubawa ebibonerezo nga biri equal. Caroline mumusinzaako katono ne Pretty Nicole ne mumuleka naye ne mumulaga nti naawe kyokoze kikyamu kubanga nammwe mukimanyi nti wa myaka 14 ate yeebamba atya mbasajja yali musango olwedde ogwo musango ku baana abato tubalage oyo underage bwabanga bintu ebyekintu ekikulu era bwe basibira oli bakakasa nti yakikola ne bamukuba otegeera. Pretty Nicole mwamubonereza mutya? Mwamubudaabuda, mumugulidde ebyokulya, mumugulidde bisikwiti, mumuzaayo mu masomero, omusege mumuwanye yakoze ensobi. Nina ne kubamu be nalaba abantu bookyaza nga bayomba. Nze singa nafuna omukisa n'enjogerako nammwe Faluku nze nandibuulidde kooti ekyokusalawo. Bonna baali beetaaga kubudaabudibwa ne bakaligibwa ne babasalira omusango gumu. Olwaleero Pretty Nicole bw'anaayagala bw'anaakeera ku makya ku baminisita abamu be tulaba batambula n'aganzaamu omu nga naye mufumbo. Tumukole tutya? Kubanga mwamulaga nti okwagala bakabasajja si nsonga. Mumubuzeebuze, mumututte, mumukoze mutya? Bamukubye, yes, bamaze omukuba. Mutegedde oli obusungu gye buvudde omukuba. Mutunuulidde ku feelings z'oli amukubye, lwaki amukubye? Oba mwafa bufi lwaki bamukubye? Akwatibwa nnaku. Mumwadde sympathy, mumututte ku ssomero, abalaze nti temutegeera. Yanga prostitute bamusudde mu baana abato ku ssomero. Gw'omanyi gy'abadde asomera baalese aseeguwazza. Omanyi gy'abadde asomera baalese aseeguwazza. Nga mulimu n'abasomesa? Okuva kwakulira essomero. Osobola okugiraba? Tuddeyo tubuuze ani taatawo bazadde ba mwana bano be baani? Tuyinza okulaba nga maama ajja mu kamera nga Guardian. Taata wa Pretty Nicole talabika. Tuyinza okulowooza nti ono maama nga si ye maama omutuufu. Nga mulerwa mukuza. Nga mukuza. Nsonga ki?
gwolaba ddala kituufu bw'ajja mu kamera okwogera ku maama we nga maama ayina ennyiike kye yandiyogedde abadde akaaba maziga lwa mwana we kufuuka musege ajja akaaba maziga kumuyamba mbu bakuba omwana we bamuyisa bubi ebyo byoyagala abeere oŋŋambe tubuuze kibuuzo ki oba ddala ddala omukyalo ono ajja mu kamera ku lwa pulitiniko ye maama omutuufu era bw'aba maama omutuufu atulage taata nalwaki taata taliiwo taata wa puliti wali omulabyeko bamutulage kubanga taata ajja kuba n'ensonga lwaki omwana afuuse omusege naggamba teri bombozzi ezaala kasanke omwana gw'enjaba ebeera njaba otegeeza ki kitegeeza bino bye tulaba bya pulitiniko agoberedde maama oba taata waliwo gwasika gwanuunako kozaalako okomberera faluku bino ebintu bikusesa naye byannaku byannaku bw'abanga ddala society gye tugenda okkulizaamu abaana baffe nga pulitiniko mukyamulesa ayinaayina mu baana baffe ab'e14 abasiiga ebintu ebifaanaganako bwe bityo pisikolo yeepikira ati abantu nga bakitonsa ova sitingoya noga nti mbasajja bewandifunye ne kitonsa mwali otya ku myaka 14 batwe ba certificate ye entuufu oyo omwana si wa myaka 14 ntandise okulaba ebintu byakola tebijja mu myaka gye bati batugamba nti oluusi osobola ozaala omwana obwongo ne buba buwanvu nnyo okusinga ye naye ate obwaniko bwe buwanvuyidde wabi buba buwanvuyidde awo nga ye bw'embeera gye mbadde bwannengera nsobola mwakusobola abazadde faluku bino ebintu biraba bisesa naye abazadde tufeeyo nnyo kino kigende gye tutandikiza okkuliza abaana baffe ne gye basomera faluku nammwe abazadde abasomesa abasaba abaana baffe essimu za smartphone nti kati ku kaliculamu kweziri kikyamu gavumenti eyingire mu eyo ensonga abaana baffe mubaleese amasimu ate musobola bagayidinga naye minisita w'abaana ekituufu kiri nti yeetaaga okutereeza ensonga simanyi kigenda mu maaso kwezi kati ani minisita w'abaana simumanyi simutegeera naye nga yeetaaga okuvaayo kubanga faluuko ereese obuzibu kuliko abantu n'osanga omwana omuto faluuku nze nnumwa nze ekyo nkiddamu kankisabe mu bintu gavumenti byeteekeddwa osooka okutunuulira okugjawo tiktok mweri buli lwentula naawe nkikugamba mweri tiktok teyandibadde mbi kale ekyogera bulijjo baddemu bagireguletinga amateeka gaayo UCC muliwa omwana najja ku tiktok n'atulaga obwereere bwe mugenda kutukozesa ensobi mutusibire obwereere omwana wabanga wa myaka 18 ng'azimbye ati omubiri gwa wansi manya 14 omubiri gwa wansi munene bwe gutyo mbuulire bwe tutayingire mu mbeera egukebera mugende nti abasajja abo katubasibe tubabonereze edda ng'omubiri tugulabira mu kisenge mugenda kusiba abantu naye nga mmwe mukuli yeetinzeewo embeera ebasiba faluku bino byenkugamba byaddala omusajja zemme ng'afunye eccupa ye amasanyalaze kwegali ng'alaba omubiri gwa pulitiniko nga gwe omujuliza mbu wa 14 tannatuuka kwegatta nga yamulaba ebitundu by'ekyama bikyamufu mbulya bw'ata akikole kati singa pulitiniko eri posti gye yakola ti mbasajja beyeetaga ne Kojja Kitonsa mwali nga ddala saali musajja muzadde omwana n'ava ku ssomero n'agamba nze n'ebyokusoma mbikooye under age minisita w'abaana n'abanga tannayisa kiwandiiko ki maama n'abanga akyalina obuvumu obujja obwogera ku mwana we nti ajja kutereera yakyatereera atereera kati kankubuulireko olwaleero ebintu pulitiniko bye yeetaaga n'abantu b'alina okulinaana ate abatuufu alina kulinaana bakojja ne bassenga abatuufu alina kulinaana kigo afunenga charismatic afunenga penitensia masanyalaze nga gomuyeko mangi agamafuta mangi bye bino n'atali pulitiniko nammwe abalio bye tutamanyi mufune penitensia mufune
ekisaakaate Pretty Nicole yeetaaga ekisaakaate nga kirimu yekka okumala emyezi 5 oluvannyuma omugjeyo olyoka omugatte mbanne mwe be mugamba nti ba myaka 14 ba 14 Oero Faruku oyo omwana agenda kutandika okuleeta obuko mu maka mutabani wammwe eggale naawe omusange mu bbaala omwe eggale si bwe buko ate akyali muto sigema we mukirano kwendingapo ng'ali ku Sezaala anti kyenkugambye mutabani wammwe eggale naawe omusange omwe eggale ye Pretty Nicole olwero we tumulaba sina bwe tumulaba kati bwali bino bye twogereriyo abaabituukako edda agenze ku biiki asanze buno bwana butikitooka kamweggadde ninga katikitooka katabani kange nange nsanze Pretty Nicole mu gavana mulonze ekkubo omuleeta mu kidaala taata amulaba ndidde na mwana kati okwewala amayomukira naago mukwate ekijjankunene ekyo mubeeko we mukikuumira si kijjankunene ate kiki kirina abazadde ssebo kijjankunene tekiba bebaliwa anti katwero Faruku ojja kunsonyiwa nnyiizeemu katono kale bwe kiba nga kijjankunene muyite n'ebijjankunene ebikulu musooke mubibuuze lwaki ono ali waati temuba biita bino ebintu bye mukola abaana balabira ku ba Beyonce ba Nicki Minaj baani ebintu bye bakola kati ku mitimbagano kwe balabira ng'omwana waakulanga naye akoppa omwana oyo omwana w'emyaka 14 anti kyenkugambye nti onayinza obba mukuza nga n'emyaka 14 Pretty Nicole yagimugamba tinina emyaka 14 siina bazadde ye n'atwala ekyo ninga bazadde bakimanyi nti nno omwana asukka emyaka 14 taata w'omwana ono omwana w'emyaka 14 n'aba ng'afaanana bw'atyo kati omwana bw'atyo mu mbeera eyo aba yakulira ku sayidi ki yakula n'abazadde kati nze Faruku kankubuulire buli sayidi eyonoona taata bw'akuza omwana nga maama taliiwo abaana boonooneka maama bw'akuza abaana nga temuli mukono gwa taata era sitiru boonooneka bati bamala okwonooneka bayingira emize bamaama gye baakolanga kubanga kankwe Faruku olwaleero maama bw'azaala abaana basajja bana ne taata n'omwana gwazadde ajja bazaala mwajja kirabanga ekipya akuza akimanyi mwe muva amateeka obwenzi takiraba mu buzibu akuza kiraba mwe muva amateeka omwenjeero guli mu musaayi oyo Pretty Nicole ayina ebintu byafaanaganya ne maama we bw'abanga yoono bwe yeeyisa bwajja mu kamera n'ayambala ekintu ekirala nga naye ku kyalo gy'akulira abategudde abamazeeko nga ye geemu kati nga naye atya tojjukira omwana era amawulire bukedde yagalagako ng'omwana ayagadde taata we namugaa ne bwononkuba yamwagalira ddala yali takusaana oli mukazi mukulu kati maama Pretty atya okunenya Pretty Nicole alina Pretty Nicole byasirikidde maama byakola nga baana amugamba n'avaayo beemanyi bali kutugabane beemanyi nga gwe oyagala gundi nga wakola taata teyakusuulawo omwana byonna abikola ki abimanyi kati maama kyova olaba akyatya okuva yakyabikkirira bannange oba bwe naamugamba ate anaayogera kiri bwe naamugamba oba ate anaayogera bino bwe naamugamba abazadde aba ba first born tutuuka nituba nga twenkana nabo kubanga oba wamuzaalira mu bumagufu n'omuzaalira mu myaka egitannatuuka kati gwe kompe yalinga ku maama bwajja n'atuula mu kamera awolereza omwana afaanana bw'atyo afukamire wansi asabe ebitongole ebibudaabuda abaana ebikwata obwongo bw'abaana abaseeguwadde wekifo kiwe tubakuumira ebyo byosaba obuyambi maama byebyo oba Pretty wuwe tumutwale ku DNA taata aliwa tasobola kuvaayo n'aboggolera mwana oyo gwezaala kitaata yamwesonyiwa kyogamba Pretty Nicole mu bumbe malayika ga Budyeri ye yamuleeta kitegeeza waaliwo omuzannyo sexy ebitundu ebibiri ebyo biriwa ekyamaama n'ekyataata kiyimiriddewa mwene embeera kiyimiriddewa yazaala Pretty ante awo ebibuuzo weebiri gavumenti baministers abayamba kwena ensonga mukwate omukyalo oyo n'oyo omwana mubatwale ku DNA bwe kizuula ng'omwana si wuwe
omwana wo tasobola kufaanana bw'atyo n'osigala ng'okyayina omubiri n'akanyirira omukazi oyo kayina. Osuubira ebintu bibiri: okumuttira mu maloogi, okuleetera ebirwadde, siriimu amukubaawo, ebintu bingi by'oba osuubira ku mwana wo ng'aseeguwadde ng'oyo. Naye maama akyanywa n'amazzi, akyesiiga n'ekizigo ku mubiri. Gomanye ennaku gy'oba owulira ng'omwana we afaanana bw'atyo ng'ekyalo kyonna eggwanga litunuulidde buseegu bwe. Ng'obuwutta bw'omwana wo kati tebukyali mu famire yokka, bwa society, sina bwa society, sina bwa community, nga bwa worldwide. Teri muzadde wano asinga kwagala mwana we nga Mwami Gashumba. Walaba nga avudde ku mulamu amaziga ge yakaaba. Maama wa Priti yandibadde akaaba. Singa kati ali mu maziga, nga naffe tunoonya we tumuyambira. Ne kati otandikirewo okuyamba Priti Nicole. Ombuulirire waddi ekyo kukola. Mwana nadduka ku ssomero. Nga ne maama naye wuuyo kyekimu. Alina obuyimba bw'ayimba kati. Wabulidde obuyimba bw'ayimba? Alina obuyimba bw'ayimba. Faruku, ennaku eri mu Uganda. Ennaku eruma abazadde abatafa ku baana baabwe. Naye maama ono yandibadde ng'alina kyawulira. Nanti kyenkugambye Faruku. DNA ya bwerere tusooka kuyamba DNA etandikire eyobwere etandikire ku Priti Nicole ne maama tubakebere ddala ye maama omutuufu okaaba obuziga bwa ggoonya otya menya embooko batusobola kumenya mbooko yita abasobola omukuba batereeze omwana kuba jadda togenda musobola tajja musobola agenda kwebaka ne bbaawo bw'aba takikolanga era bw'aba takikolanga amanti alhamdulillah agenda kwebaka ne bbaawo oyo omwana kati ne buba buyambi mbuulira tuli ba Kojja ddala nga ndi mufumbo nga mukyala wange awulira nti nze ngenda okubudaabuda Priti Nicole. Tosobola mubudaabuda? Anti nnyinza okusobola naye mukyala wange aba mugumu. Lwaki taba mugumu? Anti embeera gy'alaba ku mwana. Priti Nicole yateekawo dda embeera naga nti nze buli ekijja ng'ayabugaaya. Kati mbulira mukyala wange bwagumiikiriza nti nze ndi mu kasenge mbudaabuda Priti Nicole. Kati gy'abadde ku ssomero. Kati nze kankubuulire kino Faruku tukyogere na mpola mpola. Yalidde okuva ku ekyemu. N'alya dayirekita. N'alya n'egundi. Kati ekimutta. Edi prefect. Ekimutta. Ekyamazima kati ne bw'olaba agambye tadda ku ssomero. Kati gwe mubuuze tuba tukuwa essomero eddala gy'agamba eyo nja genda kuba eri amaze okuggusaayo. Bonna yabakalakase? Eyo yamaze dda okuggusaayo. Oli manufacturer naawe. Priti Nicole si muntu manufacturer. Priti Nicole manufacturer. Oyinza okwekanga ng'essomero eryo lyonna okuva kwalikulira paka wansi. Paka kwedi prefect. Kati ayagala ddala. Bino byonna okwekyanga siddayo. Ayagala ddala. Kati omuzira kisaaveeyo amuteeka ewalala. Yaga kaŋŋende eyo eri siddayo. Nayo bw'anaaba malanga nayo naye ku myaka egyo ng'akyali muto anaamalako kyekimuwaga ekyo ekimuliko. Ajja kumalako kubanga takyamanyi na yamuggyako mbuzi. Takyamanyi yagimuggyako. Okusinziira takyamanyi. Ate agudde ku bavubuka b'omulembe guno ng'abaana banywa eccupa.